Biwanvuye president alina obubaka bwaweereza bannayuganda era mwenna gye muli abaagazi b'enkyukakyuka mwenna gye muli abaagala okulaba Uganda ejjudde emirembe obubaka buno abaweereza ngayagala bubatuule mu mitima ngayagala mu butambuze ngayagala mu bubuulire bannammwe abatasobole kubuulira abatasobole kubulaba abatalina busobozi kubulaba batalina busobozi kubuulira mukwate obubaka buno mu bubatwalire mu bubawe babiwulire ebigambo bino Kyagulanyi agamba waliwo olukwe lunene olutegekeddwa ng'era mulimu n'abo abangi abamuli ku lusegere bamanyi ddala bategeera obulungi abali mu lukwe olwo nga baagala okumumiza omusu nga batumibwa gavumenti ya Museveni era nga bonna bali mu mupango gwe gumu baagala Kyagulanyi Ssentamulo Party Bobi Wine ng'ali mu ttaka mbukubanga abamazeeko eddembe mu bano baagala okukozesa obutwa buno bwayogerwako nti no bwava e North Korea gye bwagulwa ne buleetebwa Uganda era nga baagala kubuwa abantu abo abamu abali Kyagulanyi Ssentamulo Party Bobi Wine ku lusegere asobola omumutuukirira bamuwe obutwa buno ekyokubiri mulimu abo abagenda okukozesa emmundu ez'ekika kyonna ezaabaweereddwa gavumenti ya Museveni okulaba nga basaanyawo obulamu bwa Kyagulanyi ekyonnala mulimu abo abaagala okukozesa ebiso Bennett okujja okumpi mu nkuŋŋaana za Kyagulanyi oba nga Kyagulanyi ali mu procession amukube Bennett mu mugongo oba mu kifuba Kyagulanyi obulamu bukomaawo oba agikasuke bukasusi wuupa ekube Kyagulanyi muyingire Kyagulanyi agwali afujje atandike rest in peace era nti waliwo engeri nnyingi ze baagala okukola luno abateekeddwa mu accident okumutega ebimotoka mu kkubo abigwemu ate era Kyagulanyi guggwemu bingi obubaka ayagala butuuke mu gye muli bannayuganda kubanga agamba ensonga lwaki yatandise tuwa eno gy'alimu yakulaba ng'abazuukusa obwongo ng'abazuukusa mwenna emibiri gyammwe mumanye nti mwe mulina okwerwanirira okulaba nga mugoba ku gavumenti ya Museveni agamba obuvunaanyizibwa buli eri mmwe bannayuganda wabe munaabeera abangi ne mweyiwa ku nguudo ne mwekalakaasa nga mulumba State House Entebbe ne mugiyingira mu mirembe nga temukoze fujjo Museveni agenda afuluma State House yadduka emisinde afulume eggwanga Sinaba munaakoma okubeera eyo ne musirika busirisi Uganda yaffe tugenda kubonaabona emirembe n'emirembe abaana baffe n'abazzukulu baffe baboneebone olw'effe okugaana okuvaayo okusituka okulwanirira generation ate eddako ebigambo bya Kyagulanyi bino si birungi nnyo bikaawuufu bya busungu bya busagwa ennaku zino Kyagulanyi byayogera ati si biwoomu eri amatu ga Museveni era kimanyi Museveni emusuza teyeebasinga kunudde nga kunadde mu bikatanga lumonde kankuwa ebigambo bya Kyagulanyi obiwulire omanye nti ate Kyagulanyi ennaku zino munyiivu nnyo mukaawuufu nnyo ate ng'ali stede nnyo ayaga kulaba nga Museveni avudde mu ntebe agamba Museveni entebe agikajjaddemu asitamyemu agikinaddemu alina ogivaamu kuba si alina okugituulamu eyalondebwa abantu ye Kyagulanyi Ssentamu yalina okutuula mu ntebe eyo Kyagulanyi 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 ettemu eryali lyakolebwa Kasese ettemu eryakolebwa Mukula ettemu eryakolebwa wano Kasabasajja agenda e Kayunga so twakwata Museveni ne Mutabaniwe n'abo abamwetoolodde ne tubawalawala paka mu International Criminal Court oba ekkooti y'ensi yonna twali tumaze ebbanga nga nkona ku buli miryango ku buli office mu Europe ne mu America ne mu mawanga gano gonna agavugirira Museveni ssente nga tubagamba kino kye musponsoringa of course Museveni abadde aspendinga ssente nnyingi nnyo nga asasula Zirobe company oba company ezimukolera PR oba public relations oba okulongoosa erinnya lye mawanga ga Bulaaya naye twafuna omukisa nti ate ffe tulina connections oba oliawo esinga ezze so buli kimu ekyagenda maaso mu kalulu ako n'eryetemu twakifiriminga era ne tufulumya ne firimu era firimu eyo eri mu kutambula mawanga ga Bulaaya n'Amerika yonna firimu neyambula Museveni n'eragira ddala ebikolobero byazaakola ku bantu va ku bino kuba abikola wano TV zaano tezibiraga ne bannamawulire babawamba ojjukira mwenna baabakuba ne bagamba collateral damage naye ku mulundi guno twalina abantu abafilminga firimu eyo in fact omu ku bannaffe Moses Boy yalina okuwaŋŋanguka era kati yaddukira mu ggwanga lya Amerika kuba tasobola kubeera wano baali bamunoonya mutta so firimu eyo bwe twagiteeka ku ntimbe z'ensi yonna ne baziraba ne bagulira ddala amaaso ne bamanya Museveni kyakozesa ssente zaabwe ze bamuwa tetwakomaawo ne tumutwala mu International Criminal Court ICC bannakyemalira bonna gye basinga okutya omusango ogwo bagwa acceptinga ne tuwaayo n'obujulizi bwa mirundi 200 naye ne tubagamba tukyabongera obujulizi obulala
bino byonna twabikola ng'enseera ate ne Museveni alinayo abantu be so bwe twamala omutwala mu ICC twavayo ne tukomawo wano tugamba kati tukomawo Uganda ne ngamba ngenda kuddamu ntambule eggwanga lyonna kubanga kiri mu mateeka ddembe lyange nkulembera ekibiina ky'ebyobufuzi bwabanga agamba nti tulina multi-party system nga bwe bakleminga tugenda kutambula Museveni tugenda mu omukisa bw'aba yagala tukuba atukube bw'aba yagala tusiba atusibe ffe kijja kuba kituyamba kuŋŋaanya evidence twadde Uganda nga kamera z'ensi yonna zitunuddemu ate nga naye akimanyi kati ndowooza Museveni agamba kaneefuge oba oliawo ke kalemberembe akatono ke tukyalina era tukozesa ogwo omukisa bwatuleka ne tutambula ne tweyagalira mu ddembe lyaffe kiba kitukolera kuba obubaka bwaffe buba bubuna eggwanga lyonna naye ate bw'akola effujjo lye era kiba kitukolera kuba tuba tufuna evidence endala ey'okwongera okumulumira nkaligwa ki ekisinga okukolera poliisi kola ffujjo kubalemesa oba kutambula mirembe munnaye tewali ayagala kukubwa tewali ayagala kusibwa ng'olowooza abantu tebasanyuka nga poliisi tebakuba ate ne poliisi yaffe n'amagye nagwe kyo tukola bulungi kuba twagala tukonekitinge nabo tumanyi nti si balabe baffe abawa oda enkyamu ye mulabe waffe ye mulabe w'abannayuganda poliisi nabo babonaabona nga ffe abamagye babonaabona nga ffe nabo baagala tubanunule abamu betwogera nabo batugamba bannange temussa mukono mutulwanirire so ekitukolera Museveni obutakola ffujjo ekitukolera poliisi obutamenya mateeka ng'emagye obutakumenya amateeka bakuuma abantu n'ebyabwe bakuume security ne bwe batali ffe obubaka bwe tuwa abantu bakubeera baddembe tewali ffujjo n'akamu awo tujja kutambula bulungi naye ne bwe bagezaako okola effujjo still ensi eba eraba Museveni aba ayongera okweyanika kubanga kati tumukubisa maanyi ge si maanyi gaffe. Okay, zonna other reasons are being constant. Obanyi bagamba give credit where is due. Osubira ku luno ab'ebyokwerinda tebalina credit joyinza bawatina at least they behave the way they behaved. Newatabawo nsasage yonna ng'abamu gye babadde basuubira. Ab'ebyokwerinda mbawa credit mbeebaza tebasse muntu yenna tebakubye mukago balagala muntu yenna tebakoze ffujjo wantu wonna yensonga lwaki tewabadde kavuyo konna konna nakugambye buli woolaba akavuyo poliisi ebeesazeewo poliisi bwe tekola kavuyo tewabeera kavuyo poliisi bwe tekyankalanya tewaba kukyankalanya so njagala era okwongera okubeebaza mwebale kuuma amateeka mwebale kola ekyo kinnyini kye mulina okukola kyolaba poliisi tebakola kyekyo kye balina okukola mu mateeka era mbaddenga buli tukyali ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akyayongera okutegeeza eggwanga n'okulibulira amazima amatuufu agali emabega w'okutambula agamba nti Museveni alina option twagala kikomewo twagala relationship eyo ekomewo mu bapoliisi ate no singa Uganda eterera twagala n'abapoliisi abo n'abasirikale omusala gwabwe gulinye babeere nga tebalina busungu babeere nga kwegamba nga baweereza eggwanga nga n'eggwanga libaagala njagala nnyo tubeere nga Amerika bw'oyingira mu baasi bw'oba otudde ng'omusirikale w'eggwanga ayimiridde kikkakatako gw'okuyimuka n'owa omusirikale w'eggwanga ekifo n'atuula njagala nnyo omusirikale wa PDF nga bwatuuka ku kyalo wonna bamuwerawo amazzi n'anywa bamwebaza bannange mwebale tukuuma yeyo embeera gye twagala so njagala okubeebaza omulundi guno tebakoze effujjo naye era mmanyi nti si be baagala okukola effujjo ezo oda ze baweebwa ezitali za bulamu ze zibaleetera okukola ebikyamu tebaagala tukolako bikyamu. Then katuddeyo okukyali kino okutandikira ddala bino byonna ebyokugenda nga otambula mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu intention yaki kigendererwa kyaki ekyokutambula ebintu by'eggwanga ebyenjawulo ekigendererwa tuze tukyogerera nja kuddamu kitanye tekigendererwa kyaki
kyakuzuukusa Bannayuganda era omulamu abaguyita zuukuka Uganda. Bannayuganda abamu babadde batandise okugwamu amaanyi. Gavumenti eno bakozesa fear. Baatiisatiisa abantu bukyanga batemula abantu mu kulonda. Abantu abamu ne batya ne bawulira nga tebakyalina nakyakola. Kati ffe ng'abakulembeze kitukakatako okusala amagezi gonna okuzzaamu abantu amaanyi. Tubalaba nga okuzzaamu abantu amaanyi tulina kusooka basiba gye gava. So ne tugenda ne tutwala Museveni mu kkooti y'ensi yonna. Ne tetwakomaawo ne tugenda n'abamuvujjirira ssente abo abazungu abamuwala ssente nga tebazimuwola mu linnya lyaffe nga ffe tugenda ozisasula. Olunaku lwaleero buli Munnayuganda bamubanja miliyoni 2. Buli Munnayuganda ne bebe yakazaalibwa. So twalina okusala amagezi ogenda okutereezaayo yonna eyo ne tumakinga sure tubasaba baleme kuwa Museveni ssente. Museveni wabatalina ssente za kusagula masasi na tear gas, wabatalina ssente za kusagulira abantu baffe bebe batusobola okwerwanako. Kale no omulamwa gwakugenda kuzuukusa Abannayuganda bonna buli we tutuuka. Si kunoonya akalulu. Buli banonda dda era kati era nange bulungi kweyogera ne pulezidenti w'eggwanga yalonda. Ataalayira kituufu ekyo. Ate kati oba tewalayira aba tebakulonda mandeeta abakulu baba tebagikuwa. Okulayira ko tujja kulayira naye at least tumanyi nti bwe njogera eddoboozi ly'Abannayuganda bonna abanneesiga ne bampa eddoboozi lyabwe. So tugenda tuyita mu Bannayuganda okubazuukusa n'okubajjukiza nti musobolera ddala okuggyako Museveni era nga sirumye ebigambo byange. Missoni gye tuliko yakumwamulako Museveni nga tumwamulako mu mateeka nga tumwamulako nga tetukozeseza violence kuba ebyo byonna mateeka. Ye Museveni we yali ayagala okuggyako Bobi yagenda mu nsiko ne yeekweka kuba bye yali akola byali violent, byali tebikkirizibwa mu mateeka g'ensi yonna, byali bimenya amateeka. Tubulaba yeekweka, nzi seekweka. Ndi wano bagere ndi mu kwogera nawe, ntambula publicly, sitambulira mukuuma kamberenge, ntambula nga ndi mu open. Lwaki? Kubanga byenjogera biri mu mateeka, byenjogera biri mu tugenda tuzuukusa abantu nga tubagamba bannange musobola okuggyako Museveni. Olaba abantu be twabadde nabo eRuweero, olaba be twali nabo Embale oba Embarara oba Busia oba yonna gye tuyise, abo abantu ba kitundu kimu kyokka bwe batera ku makya ne basalawo nti bagenda kweyiwa ku nguudo, bagenda kuwakanya effugabbi, tebasobola tutta ffenna. Ate kati ssaawa zino already kamera z'ensi yonna zitutunuulidde. Ne Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bwagezaako nata abantu 10, 20, 30 kaba kaweddemu. Kale nno tuli mu kukunga Abannayuganda bonna bazuukuke bamanye nti ekiseera kyatuuka dda. Bwe tumala okubayitamu bonna nga tumaze obakyaginga, kaakati olunaku lugenda kubeera lumu. Bannayuganda basituke, abawano mu Buganda basituke, ab'Enkole basituke, ab'Ekigezi basituke, ab'Ebusoga basituke, ab'Engulu basituke, n'okwetoola eggwanga lyonna bwe tusimbula tusobola okweyiwa ku nguudo. Tekyetaaga n'abantu 5,000 naye tuli miliyoni esukka 45. Tugenda ne twekalakaasa mu ddembe tusobola okumaamulako gavumenti ya Museveni ng'e Tunisia bwe baakola, ng'e Sudan bwe baakola, ng'e Egypt bwe baakola, ng'e Burkina Faso bwe baakola. Bino byonna mbigamba Bannayuganda kubanga basobola okubikola. Ffe tulina violent naye nzikiriza maleyo n'ensonga eno nti oluvannyuma lw'okulonda Museveni nabba obulu era nga bw'ati wazaakola option eyo y'emu ku options endala. Okay, waliwo bingi ebadde byogerwa ku social media n'abalala nga bagamba nti kasita mwava wali mu kalulu struggle ne musooka ne mugiteeka ebbali ne mudda kulya sausage ne mudda mu good life, ababaka bo ne batandika kuwasa bakyala. Ensonga eyo gyogerako ki? Okuwasa nkuwagirira ddala nnyo. Muwase
yawasa mukazi we ku mulembe gwa Amini yazwala oyo Mutabaniwe ku mulembe gwa Amini nga bali mu kulwana na Amini nze gwolaba banzaala mu lutalo kitange yali omu kubayekera abayamba Museveni wano mu Buganda okujja mu buyinza nze banzaala 82 mu lutalo wakati so singa tebanzaala nandibadde siriwo olunaku lwaleero so muwase bakyala bammwe muzaala abaana ate bw'oba ofunye akamera akalungi kalye temusitopinga bulamu bwammwe bwa bulijjo lwaki kuba luno lutabaalo si lwa mwezi gumu si lwa myezi ebiri nuyinza n'obutaba lwa mwaka gumu tugenda kulwana ne Museveni paka nga tumugye mu ntebe eyo gyakikinaddemu so temuwuliriza abo abagamba nti aze mu good life twali mu bad life nemekuambalako kunyuma nemekunaaba nemekusumayiringako na mukyala wange kubanga tuli mu kulwana ne Nakyemalira so abo obusongasonga temubukkiriza kuba nafuya tetugenda kujaguza nga tumaze okuwangula Nakyemalira tugenda kujaguza buli lunaku lwe tufuna kubanga tetuli shuwa nti fenafena tunaatuuka mu nsi ensuubize nga tukyali balamu so buli lunaku tululivinga nga bwe lujja naye tetussa mukono tugenda maaso n'okwerwanako. Okutunulira ebimu ku bitundu bye wabaddemu oli omuntu yandyagadde okumanya maybe wabadde okuteeryo oba what informed your decision okulonda ebitundu for instance nakulaba embalala essanyu lye walina embalala salira byennya ate ng'eno gye wabadde awala reason being ka video ke nalaba ng'oli ku motoka waggulu n'otuuka n'ogira mboti ng'ogamba ya nali nebaza Katonda munnange era kino ekintu Katonda akirimu kubanga buli wetutuuka nze mu kalisa yange enkuba tugimanyi ng'akabonero ak'emikisa era bw'oba n'omukolo enkuba naddala nga tetonye kumenya bidaala naye netonyamu katono ffe mu kalisa yaffe kitegeeza nti Katonda awadde omukisa kyemukola twatuuka embalala ng'enkuba baatugamba yali yakoma kutonya maaki enkuba neetonye eddakiika nga 5 nesikira so nalina okuwanika emikono nenebaza Katonda ali waggulu eyo ate ekyo kibadde buli wamu wetugenda ng'akakuba kalina okufuuyirira nga tutuuka mu kitundu so kyali kyasanyu ate n'okulaba nti abantu naddala akati nga mwankola eyo baatwaniriza wakati mu kutiisibwatiisibwa ba RDC badiso ba piso n'abalala bonna baasula batiisa abantu bagenda mu zigarages nga bawoninga abaana mmwe ne mugenda ne mugeza ne muwagira Bobi Wine mujja kufuna obuzibu naye batuuka abaana bonna ne beeyiwa ne bajja ne batwaniriza so ebintu ebyo ng'ebimu tebiyinza gwe ng'omuntu butakuleetera ssanyu nti abantu kuba amaanyi gaffe gali mu bantu naye buli woolaba nga abantu tebawedde mu maanyi nga bakyabawagira nga bakyayimirira wakati mu kutya kuba twasooka mbalala nga tebanabeera shuwa nti tebagenda tukubatya gasi tebanabeera shuwa nti Museveni tagenda kubasindikira basirikale naye ne bayiika bangi so tukyebaliza Katonda. Okay, so mu bino ebitundu byonna wabaddewo enkizo nti nno tusooke wano na wano oba kyajjabuzi nti bino na bino bye tuba tugenda nabyo ebitundu abakulembeze baffe bwe twabategeeza nasinkana abakulembeze ba NUP National Executive Committee olukiiko olukulembeze olw'oku ntikko ne Parliamentary Caucus abakulembeze baffe aba palamenti then ne bakulembeze bannange bwe tukulembera ekibiina ku kitebe twalina olukiiko ne mbategeeza ti bannange wiiki ejja nteekateeka okulambula eggwanga naye ne mbasaba bakole program of course abakulembeze buli omu yali ayagala tusooke mu kitundu kye naye bannaffe ab'omwesiki wangula ne bagamba nedda ewaffe muluddewo nnyo okujjayo ewaffe president tetumulabangako bukyanga tuva mu kulonda so
kalulu kagwa ku bo mutuuka mu west naye program yakolebwa era ekyagenda maaso n'okolebwa era first phase nga bw'ogirabye twasooka mu west ne tuddako mu east ne twambuka waggulu kati ne tuddako mu Buganda wano wiiki ejja tugenda Bunyoro tugende n'Arua then phase endala tujja kuba tutegeeza bannaffe nga bwe tunaatambula. Omuntu bw'atunuulidde enkuŋŋaana zo nga abantu nga bangi ddala tulabye crowds nga nene. Omuntu ayinza okwebuuza crowds zino zina amakulu naddala zisobola okutranslatinga into obuwagizi obwo. Abamu badde bagamba nti bazze kulaba Bobi Wine muyimbi so si Kyagulanyi ono Kyagulanyi tebamulabye Kyagulanyi tebamulabye badde balaba Bobi Wine ate kati Rastaman Kibanda buli muntu wadde mukola kyala wakati gundi wano ontunuulidde oyinza okumulaba Kyagulanyi ng'oli ali ku TV alaba Bobi Wine ng'ate oli walaba mu baana wa Kabaka ate oli ng'alaba Mitembo so buli omu alaba kyayagala naye nga yenze oyinza okubuzabuza noga Kyagulanyi kuba kati bwebadde eri ku saidi y'abayimbi bagamba oyo munnabyabufuzi ate bannabyabufuzi bagamba ono muyimbi kiyoke yena gwe baze okulaba yenze abaffe tugambe nti n'abagenda okulaba Museveni baba bagenze kulaba mulunzi wa nte tugambe nti n'abagenda okulaba General Manager ababa bagenze kulaba Manager Bala so ebyo bigambo by'abantu buli omu waddembe okulaba kyabalabye amazima bugabeera amazima abantu kyona kye bazze era bandabye era nze nali neesimbyewo era nze gwe baalonda era namba zeezo bwewazirabye beebo bwe bannonda bwe batyo Museveni n'agezaako okubuzaabuza ne bigaana n'asala obusazi n'agamba kaakati byabakaba n'agamba Museveni yawangudde nga talina na waatunudde talina na wajja records ezo zayogerako naye n'agamba Museveni yawangudde naye ekituufu kyasigala kituufu tosobola kubba njovu n'ogiteeka mu kaveera so ezo crowds be bantu ate abo batono kubannonda kuba waliwo abakadde abateesobola abatavuddeyo wali abalwadde waliwo abatya kati abo bewalabye be batono tolaba nti walabye bangi nnyo mulitu y'abantu naye be batono abalina omutima omugumu abagamba kama mbaya katuveeyo kati ate n'abasigaddeyo be bangi abo bewalabye abavuddeyo be balina obuvumu era betwagala okujjukiza nti bannange musobola okugjako nakyemalira bwe bavaayo mu bungi nga bwe wabalabye ne bwe mbaseeyo bajja kuvaayo bajja kujjako Museveni. Kyagulanyi wasombye abantu okubajja e Kampala obatwala mu bitundu gye babadde mu lulimi Oluganda olutuufu ye n'abasombye kubanga bw'ogenda e Tanzania abantu ne bajja bangi bagamba Bobi Wine yasombye abantu abavudde e Mwanza abavudde wa kale katugambe wasomye ba sipiika Luyulika ono wa KCCA n'abalala ne bannabyabufuzi abalala n'obatwala abakulembeze betwavudde nabo e Kampala bamperekeddeko sirowooza nti babadde bawera 50 sirowooza nti baweze n'40 oba 30 naye Luweero twabadde n'abantu abatakka wansi wa 30 okisegedde se tolira so kakati balabalamu naawe biri ku likodi ekirungi nti tebiri ku zitivi nti banasalasalamu twebaza Katonda nti ffe tujjidde mu mulembe gwa social media nga togenda kubi editinga nti ate kati UBC esazeeko bino omukulu naga sala wano nga bakatandika oba sala wano nga kakati biri live tubeera live biri ku TikTok biri ku Facebook so kati
you know sibya bigambo wadde bigambo tebitta nesibya bigambo kati byalaali biryawo plain buli omu abiraba. Okay, mu kino kyonna kyonna ekyokutambula kugulawo office n'ebirala effectiveness yayo eri ddala bwe kituuka ku kibiina ekya National Unity Platform ebiseera ebisinga babadde babalumiriza obutaba na buwagizi wansi emirandira mu bitundu ebyenjawulo. Kati tetugenda na bigambo byabo abatatuwagira oba batulwanyisa oba balwanyisa enkyukakyuka kwabo bajja gamba buli kye baagala. Ngera bagamba nti tetulina buwagizi ku mirandira bwe babadde nga bagamba nti ekibiina kya National Unity Platform kiri Buganda wokka oba Kyagulanyi bamuwagira Buganda yokka naye mwankole bantuuma musinguzi ate tebantuuma butuumi linnya naye bwe ntuukayo walabye bwe twatuuse e Kasese walabye bwe twatuuse e Tooro mu Potopoto walabye bwe twabadde e Kabaale mu Kigezi walabye eyo yonna si gye nzaalibwa naye message gye ntwalayo nabo ebakiikirira nabo ebituluma bye bibaluma nabo baagala enkyukakyuka walabye ekyabadde erango si gye nzaalibwa walabye ekyabadde Busia mu Bukedi si gye nzaalibwa walabye ekyabadde Busoga si gye nzaalibwa. So ebyo bigambo byabo abalya Museveni mu ngalo ate tebanenya bambi kuba bo ensi yabwe si ye bali ku mutima bo kasendeke kabali ku mutima basobola okwogera kyonna kyonna kye boogera naye nkubuulirira wano ku pulogulaamu y'ebigambo tebitta nti abo bonnyini bennyini Museveni bw'anaagwa bagenda okuba enduulu bagenda okuzina amazina era bagenda tugamba ffe twalinga ku lwammwe. So tobakkiriza kwegula tama. Message kyo okusinga gye babadde obunyisa wonna gye babadde ogenda. Message enkulu yakujjako dictator Museveni naye nga tutandika okulaga abantu kye bamiisinze mu myaka 2 n'ekitundu kubanga mission 2021 yali yakufuna legitimacy kugenda kulondebwa nagamba abantu nti size kwesimbawo nti mugenda kunonda byabakama anangirire mu butuufu kubanga byabakama azinga akozesebwa byabakama gyeoyo yennyini yali omwabi wa gavumenti gye buvuddeko bwe bawayiriza Dr. Besigye nti yakwata omuwala yali byabakama yavaayo openly n'alaga kyekubiira si byabakama yekka walaba Ssaabalamuzi Owinyiddolo walaba poliisi nga mwekozesebwa nga extension ya NRM walaba amanye g'eggwanga nga gakozesebwa kutemula bantu. So nagamba bannayuganda nti size kwesimbawo nti bwe munanonda bagenda kunangirira naye munonda mugenda kuba mumpadde legitimacy number 1 tugenda kozesa akalulu kano okwambula ekikookolo Museveni kyabadde asibye abantu naye kyeyesibye bamulabe kikyali ekyo twakituukako. Ekyokubiri twali twagala kye bayita legitimacy kuba bino ebigambo nandibadde mbyogera ng'omuyimbi yenna yandandigamba ebyo bintu byabadongo kuba bino ebintu byennyini byenjogerako mbadde ngambako naye nayagala abantu bampe legitimacy ekyo kyasooka mu ntandikwa ensonga lwaki neesimbawo okuba MP oba oliawo singa saali MP bandibadde banyigira dda ku njala 2 ng'ensekere naye bwe nafuuka MP ate awo nenfune nempanike ebbangu byenjogera nga MP kati nenzija ngamba munonde mbere president kati nebanonda nembera president obala mbyogera confidently. Bannange bonna abaali boogera ebintu bino abasinga bali mu makomera abalala baabatta ozze obalaba Sheikh Muzaata babishopu bonna bagenze bafa mu nfe etategerekeka. Nange kennyini manyi nti ndi target naye oba oliawo okuba nti abantu bannonda era ensi yonna emanyi nga people's president. So oba oliawo kyekinkuume twagenda mu kulonda kuno nga twagala legitimacy netugifuna naye tekimala kubanga tetulina buyinza tetwabeera free. Kakati legitimacy eyo gyetukozesa ate okugenda ku level eddako. So kakati ng'ovudde ku ekyo ngenda mu
bantu nkidamu si kubasaba bululu sikola campaign sikutegeka kulonda kuddako naye kubajjukiza nti mwe musobola okujja ku Museveni era kyandibadde kirungi ne tusala amagezi ne tusindiikiriza Museveni ne tumupushinga paka ku level ey'okulekulira ey'okuresigninga oba ey'okunegotiatinga his exit. Nkidamu wano era mbadde nkyogerako nti ffe tetulina bukyayi eri General Museveni nti twagala okola eki twagala kubeera free Abannayuganda bafune eddembe lyabwe naye bw'anaatuuka n'alaba okubanga ajja kutuuka akirabe bw'anaatuuka n'akiraba tetulina buzibu kunegotiatinga naye njoke kati muzeeyo kkiriza nti amaanyi g'abantu ge galina okwogera nti ye kati kyekiddako agambe kakati temunsiba kakati mundeke mpumule bulungi kakati mumpe obukuumi kakati tugambe ok kibeere bwe kityo kuba naffe tetwagala eggwanga lyaffe kutabanguka naye bw'atabikola tujja musindikiriza paka lwana avaako. Okkiriza nti Pulezidenti Museveni alina ebirungi byakoledde eggwanga lino oba oliawo naawe by'osanze byeweyagaliramu nga Kyagulanyi ne Bobi Wine? Sijja kuba muntu atali wa mazima okugamba nti Museveni yakola bibi byokka. Museveni yakola ebirungi bingi naddala wakati wa 86 ne 96 emyaka 10 egyasooka waliwo akavuyo newankubadde yali yakaleeta yatandika olutalo olwakyankalanya eggwanga yatandika olutalo olwataba maama baffe ne bataata baffe emitwalo 50 eruweero yakyankalanya naye yali atonize amagye nga agaziza barracks nga gafuuse disciplined. Obuzibu bwe yakola nti obuyinza bwamulinnya ku mutwe yajja n'ebigambo birungi yali ayogera nga bwe njogera oba oliawo ensonga lwaki abantu baffe bamuwagira naye ate bwe yatuuka ekiseera n'akyuka n'ayonoonekera ddala kati ebirungi byonna bye yali akoze ate n'agenda ng'abidibongola byonna n'agenda ng'abidibongola kati buli kirungi Museveni kyakola ate yakyonoona. Oyinza kwawukana kwota ne Pulezidenti Museveni singa Bannayuganda bakuteekamu obwesige ne bakuwa obwa Pulezidenti? Togamba nti singa Bannayuganda banteekamu obwesige. Bannayuganda banteekamu dda obwesige. Dda obwesige. Kati mbuuza nti nyinza kwawukana ntya ne Museveni singa ng'otudde mu ntebe singa ntuula mu ntebe ekulembera eggwanga. Number 1 mba ngenda kukendeeza obuyinza bwa Pulezidenti. Mukendeeze ddala Pulezidenti alina kuba kabaka talina kuba kamala byonna. Bobi Wine wesaleko ebiwawaatiro wetulimenga ebiwawaatiro mbasibisaze andi kati gwaba omukulembeze obuzibu tulina okutandika okwawula obwa Pulezidenti n'omuntu. Yes. Entebe oba ekifo ky'obwa Pulezidenti banyina okikendeeza obuyinza obwo ne budda mu bitongole Parliamenti oba legislature oba ekitongole ekikola amateeka ne kibeera independent nga kyemalirira nga kyetongodde ekitongole kiramuzi nga kyetongodde ofuna bulungi kati ekyo tubeera ne doctrine gye bayita separation of powers. Naaba nga Parliament eri mu nsawo ya Museveni Parliament ng'esalawo byesaze nga ekitongole kiramuzi tekiri mu nsawo ya Pulezidenti nga kisalawo kyebisaze nga n'abantu bwe baloopa abantu bwe baloopa emisango gyabwe mu makooti ne bwe baba baloopi abo abali okumpi ne Pulezidenti ng'amateeka nabo gabakolako awo kiki tunaafuna buli muntu ajja kuba yenkana ne munne wansi w'amateeka ffenna Bannayuganda. So ekyo nja kuba wanjawulo ate ekyo kyekitandikirwako ebirala byonna ne bigoberera ebitongole oba institutions eza gavumenti ne zifuna amaanyi gaazo. Poliisi netandika okukola kyalina okukola ekiri mu Police Act. Amagye ne gatandika okukola kyegakola ekiri mu tteeka ly'amagye oba UPDF Act. Okisegedde muganda wange
kati ne bikyuka nga omulama gwa gavumenti si kweremeza mu buyinza omulama gwa gavumenti nga kutransforming abantu kukyusa mbeera y'abantu ogikyusa otya ng'owuliriza eddoboozi ly'abantu tudde ku kye bayita people power tufune kye bayita servant leadership omukulembeze abeere nga mukozi w'abantu nga si boosi nga si kabaka w'abantu ekyo tukirabyeko mukwano gwange pulezidenti Hakainde Hichilema ye example esookera ddala owa Zambia aweereza abantu bulungi nnyo era bannazambia bamweyagaliramu nnyo so examples nyingi nnyo ez'okulabirako okukyusa enkulembera gye tukulemberwamu. Kyagulanyi otunulirwa ng'omuntu ali radical n'abawagizi bo perception eyo tekubagaringa nga omukulembeze kiki otegeeza radical? Toyagala kuteesa principle tasobya n'ebirala go birina nti tusobya tewali muntu atasobya ate era ekyo kigambe nti saagala kuteesa nze byenjogera wano si bigambo byange buli step gy'olaba ntekinga tumala giteesaako ne bannange ate oba mba n'ebirowoozo byange naye bwe tutuula mu lukiiko olukulembera ekibiina kyaffe ne tuteesa nyinza okuleeta ebirowoozo 10 ebirowoozo 3 byokka ne biyitawo ebirowoozo ebirala bannange ne bagamba Ssenyonyi n'avaayo n'agamba naye kino kyandikoze bwe kiti Ngoye n'agamba kino kyandikoze bwe kiti Nyanzi n'experience ye najja n'agamba kino kyandikoze bwe kiti Mpuuga oba Mwanga Kivumbi oba Namboze najja n'agamba kyandikoze bwe kiti Nambeshe oba John Mugisha najja n'agamba kyandikoze bwe kiti tugenda okuvaawo nga tufunye ekigatta ffenna era bwe nzija ne mbaako byenjogera eby'eggwanga mba soogera byange ng'omuntu mba njogera ebikiikirira ab'omumamboka ab'ebuvanjuba ab'ebugwanjuba n'abawano mu Central mba njogera ebikiikirira abakyala ebikiikirira abakadde ebikiikirira abavubuka byeyo enkola gye tukola. Okay. Then bw'abaawo singa wabeerawo omukisa like Ogwenteso ogambye open to negotiations n'ebirala ne bukeera enkya mukulu Museveni president n'akugamba nti kaakati twagala tule ku mmeeza kiba kiti ekyo kikkiriza ne mutuula okusobola okuteesa ku nsonga ezitali zimu? Sina buzibu kwogera na muntu yenna naye nga twogera ku ki si byakyama ekyaŋŋaanye okwogera ne Museveni kubanga ku negotiation yonna ne Museveni aba agamba mu negotiation ze oyagala sente meka oyagala kifo ate nze siri ku bya sente siri ku bya bifo tosobola kubanga onyigiriza muntu ate n'omugamba tuteese conditions zaffe ziri clear. Number 1 okuteesa naawe twagala osooke ote bannaffe bonna bewasibira obwereere ba political prisoners abaana abato ba Olivier Rutaya bali makomera awatali musango abaana abato ba Machete ba Jamudu n'abalala bali basanya bali makomera awatali musango twagala obate then tumanye nti olina goodwill okwogera ne bannayuganda nti sigo oli omutemu gwe tumanyi okay tugambe kati tugenda kuteesa ku ki era enteesaganya zirina kubeera mu open fair. Our condition is twagala free and fair election, twagala return of democracy, twagala end to militarism. Enfuga ngo abantu bafugira ku mudumu gwa mundu erina okuvaawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nene ekisingira ddala twagala kuteesa ku Museveni ogenda ddi era otya ebintu ebifaanana bwe bityo. So tuli open mu kunteesaganya eziri principled eziri structured si bino bya Nobert Mao ate kati transition ate Museveni avaayo ate si transition si bya kutuwa bwa minister si bya kututemerayo mu mbokyeza y'akasente ebyo si bitwagala. Kali Kyagulanyi bako wa prime minister Obuganda okusobola naawe okutuusa eddoboozi ly'abantu obanga oyagala kutuusa eddoboozi ly'abantu kutuusa eddoboozi ly'abantu yandika kati wali ng'oli ku mmeeza kwennyini seetaaga mmeeza yonna seetaaga bwa minisita bwa Museveni my friend sebanono okubeera pulezidenti Museveni talina mandate. Museveni ali mu ntebe eyo mu bumenyi bw'amateeka kati mu bumenyi bw'amateeka
teka tayinza okubaako kyatugamba naawe kati. Okay, wagambye 2021 wagenda okukima mandate. Bira birimu mukaaga oddayo okukima mandate okwesimbawo era kuba president. Saawa zino twogera ku kya saawa zino. Bira biri mukaaga tunatuukayo. Naye saawa zino twagala abantu bakola okusalawo kwabwe. Twagala okusalawo kwabwe kuteekebwe mu nkola. Kati bituli mu kwogerako bya kati si bya biri mukaaga bya kati. Museveni toyinza mwesiga n'omulundi n'ogumu towulirangako nga bagezaako okuleta motion okukyusa bannayuganda babeere nga tebakyasobola kwerondera president nga parliament yekulonda. Tewakibuulyako nkiwulira mu tegera bwekyo bitandikira mu nkubu okugyekomo ku bisanja byatandikira mu nkubu era Museveni yasooka byegaana okujja ekkomo ku myaka byatandikira mu nkubu. Museveni yasooka byegaana naija n'agamba ekisoboka yamaliriza assa abantu abribinga abantu era nga kissa constitution. So Museveni talina mubiriivi nga oli mujayi. Okay, nga bwe twetegekera okuwumula mu katono mupiira nga byobaddemu ebyokutambula kiki ky'oachivinze olina target gy'olaba nti at least achieve this n'ekirala bw'otuusi abantu badde bakugamba ki ne solution zoba kale oleme kugamba nze kale ekibiina ate si kibiina kyokka. Njagala okutegeeza nti eno mission gye tuliko si ya kibiina nti NUP. Eno mission bwegifuule ya NUP oba oginafuyiza nnyo. Ya opposition? Si ya opposition era oba oginafuyiza nnyo ya bannayuganda. Bannayuganda baagala enkyukakyuka. Tebali mu NUP mukka. Bali mu bibiina byonna nga kwotwalidde ne NRM. Era bwe twali tutandika eno tuwa omuntu gwe omukulembeze gwe nasooka osembayo okusinkana naye eri Dr. Kizza Besigye. Era mu bye twanyumyako twanyumya ne ku message gye tulina okutwalira abantu. Kyekiri kyenkugambye nti bye ngamba abantu si byange byokka mala byogerako ne bannange ate si bokka abo abali mu kibiina kyenkulembera naye n'abalala bempa ekitiibwa abali mu bibiina ebirala. Kati nkwadde example emu ya Dr. Besigye era twasinkana ne mutegeeza nti yino message gye ntwalira abantu era nitukanya ti abantu tulina okubaza okusa fenna mu busobozi bwaffe era nkakasa naye gye bujja bwebanaba nga bamaze okutereeza ensonga ezibatawanya mu kibiina kyabwe nkakasa naye era mujja muwulira nga bawa message y'emu message yakujjako nakyemalira message yakuzuukusa bannayuganda obutabawongoota tulina basanyufu nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda emessage eyo naye yagiwa abantu temubongoota muzuukuke tulina okuzuukusa abantu. Kale kasooke tumulemu katono tugenda kubanga tukomawo tukyali wano Magere mu programu yaffe ebigambo tebita tuline Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ekya National Unity Platform abamu muyita Bobi Wine. Katukomewo baba tunywe kashaayi naye tukyali ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayogerako eri eggwanga ku ebyo ebigenda maaso atambula mu bitundu ebyenjawulo era nga bannaffe aba TV Uganda abakyadde mu maka ge Magere okugezaako okumubuuza ebibuuzo ebyenjawulo era ebibuuzo byali mukwanukula ngaddamu ebituufu ebyennyini ebyebuuzibwa ebiri mu bantu baba nnamawulire ebibuuzo bino babifunira ddala mu bantu wansi ababuuza ebibuuzo abulabawo ekibaddewo n'afuna ekibuuzo ekyo najja n'akibuuza omukulembeze. Kyagulanyi ebibuuzo byagezaako okwanukula okuddamu n'okulaba nti buli munnayuganda atambula n'okumanya lwaki Kyagulanyi yasazeewo okutambula okwetooloola eggwanga Uganda. Era agamba Museveni alina options bbiri zokka nga bwe nze mbagamba wano buli nnaku nti Museveni either akuba tiyagasa akuba amasasi akutta bannayuganda kkooti y'ensona neeragira akwatibwe tonejja nemujjako oba Museveni abireka
n'asirika n'aleka Uganda ne batambula nga batambula ne Kyagulanyi n'amaliriza nga bali mu State House Entebbe era n'amaliriza Mwami Museveni ng'afulumye. Option ezo Kyagulanyi era azoogeddeko nti bbiri zokka Mwami Museveni z'ayina ate zonna ziri way out. Tewali option n'emu kweze ebbiri ng'esigaza Mwami Museveni mu ntebe. Zonna kyakola either way kimufulumya. Bw'akuba abantu afuluma, bw'atabakuba afuluma. Ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byayogera olunaku olwaleero. Agezaako okuzzaamu bannayuganda amaanyi nti kisoboka okugyawo gavumenti ya Mwami Museveni mu ddembe. Kale katweyongere mu maaso. Newali ali sikutegedde olinga mbuzaabuza. Ogambye nti kati namba ezo ziyinza otezikyusa n'ozifuula obuwagizi. Bwekituuka kalulu nenda kotaata ogambye namba ezo kwega mu bufunze olinga agamba nti obuwagizi obwo obungi tuyinza tutya obukyusa ne tubufuula obuwagizi kwega ne bureflectinga bwekituuka kwona ddala mu kulonda. Kuba ebiseera ebisinga tulaba nti oluusi okuba n'olaba nti abantu bangi naye bwe kituuka ate mu kulonda the numbers nedda abantu omuntu avaayo ogenda okulonda nodde waka kyangu nnyo okusinga okuvaayo n'otambula mayiro 2, 3, 4, 5, 10. Abantu batambudde okuva ekawempe paka eluwero. Oba ontegera muganda wange zibodaboda bazabadde emitwalo emeka. Tetulina n'omu gwe tugulira amafuta, tetulina n'omu gwe tusasula nga bannaffe bwe bakola. So ekyo bw'ombuuza nti obwo obuwagizi tuyinza tutya obukyusa ne tubufuula obuwagizi. Abantu obungi bw'abantu kwegamba nga bwe wabalabye obwo obuwagizi si kintu kirala kyonna kyonna. Obwo buwagizi nze nga ngamba abantu munnange okwawukanako ne ba Museveni yagambye yakoze birthday ng'era abamugabe bwe bakola ng'era abadikiteta bonna nga batuuse emyaka 8 yakoze birthday ekololo ng'abantu bagenze kulya mmere ng'ate abagenda babasasula wazirabye zibaasi ne zitaxi zapangisiddwa okugenda. Kirungi nti ku mulembe guno tulina TikTok, tulina social media, abaana baziteekayo bwe bagenda nga babakuŋŋaanya ne bakuŋŋaanya abaana b'essomero bannange ne waliyo emmere ate bw'ojja buli omu bamu ebiri abamu of course bavaayo babanja. Naye ffe twetaaga just mafuta agenteka mu motoka yange agantuusa kuba bwentu ngenda okutuuka abantu batuwa akwadde 5, akwadde 10, akwadde 10, akwadde meka n'amafuta agatukomyawo bagatuwa buwi. So obwo babuyita buwagizi. Obwo buwagizi bwe bumu bwe bwatulonda enkomoliti y'abantu. Njagala nkujjukize nti twawangula akalulu kali 20 balangirira bulangirizi muntu mukyamu ngera bwe bakola omolo bwe bakola wanekayunga bwe bakoze buli wamu bwe bakola Entebbe ne walala yonna. So obwo bwe buwagizi. Tetwetaaga bukyusa busaamu kintu kyonna wabula twagala obuwagizi. Ekibuzo kyandibadde nti obuwagizi obwo bwe muyinza mutya obukyusa ne mubukonvatinga ne mubuteeka mu bikolwa. Ekyo kyekibuuzo kati nkikubuuliza kati kankiddemu. Obuwagizi obwo tuyinza tutya obukyusa ne tubuteeka mu action. Gwe mulimu gwe tuli mu kuzuukusa abantu tubagamba obuwagizi buno bwe tulina twagala tubukyuse tubukonvatinge tubuteeke mu action. Nga bwe mukuŋŋaanye bwe muti eruwero, nga bwe mukuŋŋaanye ejjinja oba emayuge oba ebusiya, twagala olunaku lumu mukeere buno obuwagizi mujje muteekewo embeera muyimirire oba muyimba buyimbi oba mutuula mu luguudo oba mwekalakasa na bipande oba mwekalakasa mu mbeera ki naye bwe mubeera nga muli bangi ensi yonna neetunula nga bye biri ku CNN bye biri ku BBC nti beetoolodde parliament nti beetoolodde ministry nti beetoolodde State House. Ekyo kye twagala okujjukiza abantu nti musobola okukikola kubanga kiri mu mateeka kikkirizibwa. Okay. Robert Kyagulanyi
enkungana ze mu zibaddemu n'abantu abangi. Emabega kaawo wabadde okwemulugunya okuba naddala mu opposition nga bawakanya ekya General Muhoozi okukuba enkungana n'ayogera eri abantu. Mukyalina waazi eyo kakati complaininga nga namwe babalese okuba enkungana zino? Sinze omu kubawakanya ekya Mutabani wa Museveni okwogera eri abantu. Kyempakanya kwe kumenya amateeka kubanga amateeka agagamba omusirikale military officer amateeka gamutangira okwenyigira mu byobufuzi ebira akasaidi. Nesinza omu kubawakanya Mutabani wa Museveni ogenda okwogera eri abantu agenda kwogera ki? Ayogera ki? Kwogera amazima bumulaba Mutabani wa Museveni ayogera ki? In fact njagala bamuwenda akazindalwe bamutunuzeemu kamera balyoke nno bamulabe bwabukuta. So siri omu kuba tayagala Mutabani wa Museveni ayogera eri abantu. In fact njagala ayogera eri abantu kubanga kituwa omukisa abantu ne balaba. So sikinaako buzibu. Obuzibu tubulina mu kumenya amateeka agaluwa gonna g'osaitingayo nti lino na lino na lino. Amunnange amateeka ga Uganda omusirikale ng'akyali mu magye okusinziira ku mateeka ga Uganda takkirizibwa kwenyigira mu byabufuzi bya saidi. Era n'omusirikale yenayina ayagala okwesimbawo oba okuweereza mu ngeri yonna aba alina okurizaininga, aba alina okulekulira amagye n'alyoka adda mu byobufuzi. Onojjukira nti Sejjusa baamusiba bamutwala mu court martial. Tumukunde baamusiba ng'akola ebintu bye bimu Mutabani wa Museveni Muhoozi byali mukola. Naye nga bulijjo munnange nti mu nsi zonna ezitagoberera amateeka bamemba ba famire eri mu buyinza bo babeera waggulu w'amateeka. Amateeka gabeera wansi waabwe. Kivola Mutabani wa Museveni akola ekyasibisa Sejjusa, akola ekyasibisa Tumukunde, naye ate nga ye bamukubira bukubiza engalo. Parliament ne Speaker wa Parliament neyinyigira mu bumenyi bw'amateeka obwo. Ne Minister alina okuba nti minisita w'amateeka ne constitutionalism mawo naye neyeenyigira mu bumenyi bw'amateeka obwo. So ye Uganda gye tulimu. Okay, ensonga yo nationwide tour ngene njagala tugikomyawo ndowooza yo tujja eyo tegwa malojja tujja siwe ngambye tujja kubanga tugikomyawo. Njagala tunulire ku nsonga ya World Bank y'ensi yonna okuvaayo netegeeza nti egenda kusala ku buyambi bwetuwa tegenda kuddamu tuwa loans ez'enjawulo nga byekuusa ku nsonga ez'etteeka litwayiza Parliament lyayisa. Ensonga eyo gitunulira etya effect yaayo kati nga gwali mu political sphere omukulembeze mu byobufuzi? Okusooka njagala omanyi nti World Bank bwetusalako sente zewola Uganda tekikosa abannayuganda wabula kikosa abo abali mu buyinza abo ababadde babbanga sente ezo kuba sente zonna zonna ezewolebwa ng'ate tulina ozisasula. Nagambe buli munnayuganda bamubanja miliyoni 2 etwogerera ate nga siyeyongera. Tibwogamba nti kukosa sente ezo bali mu buyinza? Zikosa bali mu buyinza zitya babadde nga babbanzi be. Ojjukira kye bakola sente eza COVID banyagulanyagulde sente. Reports z'okunyagula sente zibadde nga nyingi nnyo eza Global Fund banyagulanyagulde bano bamukula ne bajje mu bwezi. Museveni kibonero kye yabawa kubawa promotion bawa ministry endala. So sente ezo zibadde nga tezitugasa, zibadde nga zibbwabubwa. So okuzisalako tekirumya bannayuganda wabula kirumya abo
abali mu buyinza kuba badde bazigulamu zi hoteli mawanga g'ebweru badde bazizimbamu zi apartment na zimolo n'ebirala bifaanana bwe bityo so tekinyigiriza munnayuganda kinyiga abo abadde bazinyagulula. So in other words olinga agamba nti omuntu ali masanafu ye wadde batusazeeko obuyambi jjukira ezimu ku nsimbi ezibadde zigenda mu byobulamu n'ebirala ebyobulamu obuliwa tulina amadagala amalwaliro abasawo baffe basasulwa amalwaliro gaffe omanyi bwe gafaanana kati byabulamu ebiriruddawo omanyi njagala tubeere b'amazima in fact nze maze ebbanga ddene nga nze omu kubatambula mawanga gano mbagamba bannange mulekerawo okuwa Museveni ssente kuba Museveni yeewula ssente mu linnya lyaffe abanzi batazikozesa tutemula so ndi musanyufu tibatuwuliriza kyesiri musanyufu y'ensonga gye baawadde kubanga wabaddewo ensonga nyingi nnyo era nkulabanga weemulugunya ku Twitter nti World Bank okuvaayo ku nsonga eno nga waliyo ensonga za human rights endala era omuntu yalagadde okubasookotanga aze ku nsonga eyo kyewayo otegeeza mu ekyo eddembe ly'obuntu mu Uganda abazungu abo balinga bagamba nti wano mu Uganda oba mu Africa eddembe ly'obuntu ly'eddembe ly'abali b'ebisiyaga byokka ekyo sikkaanya nakyo nze ndowooza nti omuntu eddembe okubeera nga ndi mulamu nga tebantemudde eddembe ly'obuntu erisookerwako so n'abazungu bandibadde nga balirabanga eddembe ly'obuntu naye tumaze ebbanga nga tubagamba Museveni alinnyira eddembe ly'obuntu bawamba abantu ne babatulugunya abasajja ne babalaawa abakyala ne babaleetinga baasiba abakazi n'abaana bateekandooya ekasese ne babakuba amasasi ne babatta bakirimbudde abantu batta abantu abasooka ekivumogo 15 myaka 2 egiyise eryo ddembe ly'abuntu lye baalinnyirira lwaki baali tebannasalako ssente ezo nga ate tumaze ebbanga nga tubagamba mulekerawo okuwa Museveni ssente so tuze nga tubagamba nti mulekerawo mu abazungu okulabika nga abalina kyemuvuga kuba bw'ogamba nti liri eddembe ly'abantu lyokka naye ate bano abantu babatta tolyabanga eddembe ly'abuntu obanga alina kyovuga saagala nnyo ensonga egirwako so nze ndowooza nti eddembe ly'abannayuganda okweyagalira mu nsi yaabwe nga tebatemulwa eddembe ly'obuntu eryandikulembedde ekyagulanyi bw'ogamba nti ogamba abazungu okutatuwa ssente amawanga agamu oba tokotogedde eggwanga lyo nga Uganda naddala obuyambi obuyinza okugenda eri abantu abo abakuwagira Museveni si ye Uganda bannayuganda ye Uganda nabagamba temuwa Museveni ssente kuba byena abantu be bazibba bubbi esigaddewo bazikozesa kunyigiriza abantu bagula amasasi mu kifo ky'okugula makerenda bagula tiyagasi mu kifo ky'okugula oxygen so Museveni si ye Uganda nabagamba basaleko Museveni obuyambi amawanga gonna bwe gaba galina okuwa Uganda obuyambi bulina okubeera tagged ku one bulina kugenda kukola ki tebugenda kubbibwa mu corruption tebugenda kukozesebwa kunyigiriza abantu obuyambi abadaki bwe baatuwanga bawa poliisi yaffe emmotoka zikabangali y'emmotoka yemu eyatomera Rita Nabukenya n'emutta emmotoka ze bawa amagye y'emmotoka yemu gye baatomeza Franka Senteza ne bamutta so kati obuyambi obwo tugasa ki babutuwa kututemula temutuwa mmotoka zammwe bwe ziba zigenda kukozesebwa kututomera temutuwa mundu zammwe bwe ziba tezigenda kukozesebwa kukuuma ggwanga lyaffe wabula nga zigenda kukozesebwa kutemula ffe emundu gye baakubisa Yasini Kawuma driver wange ne bamutta yali mundu y'Abamerika tetuzaagala mukira solution kijyowa tumalako nga tetufunye omanyi World Bank etuvugirira ensimbi nyingi ddala tumalako nga tetulina buyambi obwo nekiranga gwe omukulembeze solution kijyoyinza okuwa solution yakwetereza tuyinza kumala gewola ssente nga tezirina program tezigenda kukola okay so solution yakwetereza bwe tuba tulina obukulembeze nga tebutunuulira kutereza byanjigiriza kutereza byabulamu kutereza byanfuna nga butunuulira kukozesa buli kasente kebeewola mu linnya lyaffe okwekumira mu buyinza ezo sente tuba tetuzaagala twagala
nga zigenda kuyamba abantu okutereeza obulamu bwabwe. Okay, lastly ku nsonga eyo olza parliament yakola nsobi okuyisa etteeka lino kuba kati leetubira kabasa World Bank lyekwasa erikwatagana ku mukwano gw'ebikukujju kati ondaba saagala kudda wano kutandika kunyonnyola ku bisyaga kuba nze eri musajja mufumbo nawasa mukyala okay ndi family man kati badde nsaba ombuuze ku nsonga ze nga nze omusajja omukatuliki ndi comfortable okwogerako naddala akaseera nga kano nga nyina akaseera katono ku TV. Okay, ensonga za World Bank tuzireke, njaga tuyingire ku nsonga za opposition. Njaga tutandikire mu kibiina ekya FDC ebiriyo biwulira tsunami aliyo bagamba ensi siremu ekwata omuliro naye nga muliraano wali alengera. What do you make of the disagreements eziri mu kibiina kya FDC? Kuba ekiwanga tonnaba kugenda nnyo n'opeero nga tennaba kutandika era ne kakati oli mukwano gwa Dr. Kizza Besigye. Tuwana abamu abali mu FDC era mikwano gyo ebigenda maaso birabo kya mu kibiina ekyo. Kyanaku ebigenda maaso mu kibiina kya FDC kibiina kyatandikibwawo kulwanirira bannayuganda era mbawanye ekitiibwa newankubadde bingi byetutakanyako naera bingi byetukanyako naddala omulamu omukulu ogw'okukyusa eggwanga lyaffe. Kyanaku ekiri mugenda maaso mu FDC naye si gye kyatandikidde kyatandikira mu UPC Museveni n'agigula ng'akompromising oba ng'agulirira abo abagikulembera. Bwe yavaawo n'adda ku DP n'agigula yagula Nobert Mao. Nobert Mao yakyali president w'ekibiina kya DP. Yamugula n'agula n'ekibiina agamazima mugamanyi manyi nze munnange mbyogera nga bwe biri. Kaakati tuyakoma okwo ne FDC ogiraba. Museveni yebadde tageti ye kugezaako okudinayinga abantu bukulembeze, kugezaako okukompromisinga na kugula bibiina bya bufuzi ebyenjawulo. Kyakomye okwo si kyakyama tinaabakulembeze abamu mu NUP abadde abatuukirira era abamu n'abagula ozzo balaba bakina Kagabo bakina Jimerwanga nze kyenjagala okugamba baganda bange aba FDC nti tubasaasira naye tekikyo si kipya. Tuzenga tubagamba nti wano mu Uganda ekisinga obukulu si ekibiina ky'ebyobufuzi, ekisinga obukulu be bannayuganda. Ffe twajjanga people power era nga twemidde ku maanyi g'abantu. Ekibiina kya NUP twakitandika ndowooza myezi 2 nga tugenda okutuuka mu kulonda. Era tuze tubagamba nti eno political wing oba electoral wing eya people power tukyali people power. Museveni asobola okugula ebibiina by'obufuzi ayinza nobiwera. ANC eyaba Nelson Mandela baali bagiwezeeko okumala emyaka. Museveni n'okubutiitizibwe asobola okukeera ku makya n'aweera ebibiina by'obufuzi naye tasobola kuweera maanyi g'abantu, tasobola kuweera kye bayita people power. So twagezaako nnyo okusikiriza baganda baffe ba FDC tukwatagane tukolere wamu naye of course bangi nga tukanya nabo nate abakulembeze abo ku ntikko omuli pulezidenti waabwe ne secretary general ng'ate bo batulabanga abalabe nandala ne power okusinga Museveni. Ojja kujjukira nti Museveni yagamba mu 2016 nti we tunaatuukira 2021 tewajja kuba opposition. Ekyo ne kigulaga nti oba oli awo ayinza okuba yali akutula dda ddiiru n'abakulembeze abamu naye teyamanya nti ate wajja kujjayo bali
nga bakulemberwa mitembo. So Museveni nga benganda asobola okugulirira abantu si bana byabufuzi bokka si bibiina byabufuzi byokka ebibiina by'obwannakyewa ebibiina eby'abasuubuzi abakulembeze madiini abakulembeze mu nnono n'abalala abafaanana bwe batyo naye tasobola gula bannayuganda bw'ogenda kuwa mukulembeze wa kibiina sente meka embeera ekyuke obwavu bugwewo amalwaliro gabeeremu amalagala. Obunafu buno tebuli ku bibiina nga mwe aboludde oluvuganya oli bw'abanga asobola okuva eri nga bwe mulumiriza n'omukono omwanvu n'ayingira mu affairs zammwe n'abakwatako n'abazingako obunafu tebuli mu mmwe ekyo mukyakinologinga ntwala obunafu mu mmwe ng'aba opposition singa aba opposition ensonga saagala ogiridisingeko opposition na gavumenti ensonga eri wakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa ebibiina ebirala abanyigirizibwa bali ku saidi zombi bali mu gavumenti wali abanyigirizibwa bali ne mu opposition n'abanyigiriza bali mu gavumenti bali ne mu opposition so kale obunafu tebuli mumwe abanyigirizibwa of course wabawo obunafu tulina okubeera ab'amazima wabawo obunafu bwe wabanga ali mivule mbadde naawe leero ng'oli mubaka wange wa parliament tugenze naawe mu bantu tubagamba bannange mutulonde nenzija nenkwogerera ebigambo tukombise nga abantu ne bakulonda enkeera n'okwata obuyinza bw'abantu bwe bakukwasiza n'ogenda ne bakuwamu ssente nakyemalira n'ova ku byonna byonna abantu ebibadde bibaluma obwo bunafu bubeera muffe wabeerawo obunafu tukkiriziganye. Museveni yebadde ng'enkola ye akola ng'abazungu ayingira bakita infiltration ayagala ba dividing akozesa divide and rule bwe yali ayingira mu FDC yayingira yakozesa Jimmy Akena n'akozesa ne yali walubiri ne batandika okulwanira obukulembeze naye nga ye Museveni bwagenda yali alabawo bwekyo bwe kyali ne DP n'azaawulamu n'akolamu good DP ne bad DP naye era ffe twalaba be yali acompromisinga era baamala ne bavaayo plainly bano batimawo bamukasambidde ne basiranda n'abalala twakiraba tiddala baalinga bakolera nakyemalira mu nkukutu ne baamala ne bavaayo ne beeyanika kuba ekityo bwe kibadde ne mu FDC era ekyo kisoboka ne muffe ayinza okubaako ne baagulamu nze ngaakulembera NUP obweyamu mbuwa bannayuganda nganze omuntu era nze ngamba bannange bonna betukulembera nabo ekibiina balubongoya abasenyonyi banyazi bampuuga bamugisha bazedwiga buli omu alina kuwa bannayuganda obweyamu nga ye omuntu nze neeyameri bannayuganda tisigenda batunda teri kutiisibwatiisibwa kugendako nzija kumulamwa era kwe kulayira okwo kwe tubadde nga tulayiza bannaffe bonna nga buli omu alayirira bannayuganda ye ng'omuntu era nga tukyajinga bannayuganda bo betubeera twanukulira kubanga be batulinako buyinza so enkola eyo tulowooza yesobola otukuma nga tuli in order otherwise munange nakyemalira ye mwetegefu okugula buli kiramu. Ogamba nti okubakuuma kwegamba wabeerawo mechanisms ez'okugadinga against ebyatuuka mu DP ebyatuuse mu FDC naye ate era tulaba mummwe mu NUP already waliwo abantu already basazidde eddiiro already bali mu MK movement abantu ng'abo ensonga ezo muzitunuulira mutya nga mmwe abakulira ekibiina era zirina effect kina ddala abo bakola nakyemalira. Munange no njagala omanye emivule nti omuntu agenda okuvaayo n'alangirira nti akolagane nakyemalira ffe tuba twamulaba dda nze olumu kole basibalaba naye nga mbalengera bwe nti engamba ononno so tubeera twabalaba dda ne tubawa chansi bube exposing kikyo tukola tubakwasa bantu ffe tetulina buyinza tetulina mundu tetulina sente ne tubakwasa abantu abaabalonda abo amanyi gaffe gatuli mu bantu era abantu abo ojje bwegendereze kati bukyanga bavaayo ne balangirira nti bakolagana nakyemalira tebakyayala ne mu bantu tebakyalabikayo ne ku mikolo tebagendayo kakube kuziika batya mu bantu ate n'abantu tuzze tubagamba nti abantu abo mwe mbalinako obuyinza bwe babatundanga mwe mudiringe nabo nga bo abo be balabe bamwe namba 1 nakigamba dda abantu b'Ebwengo b'Ebukoto ne mbagamba oyo bw'aba abatunzi ye mulabe wammwe namba 1
mwe mumuyinako obuyinza sigenda babulira kyakola mwe mumanyi kuba mwe mwamulonda abantu b'enjeru nabo ne tubagamba ekintu kyekimu oyo musajja mwe mumanyi ekyokudiringa naye mwe mumanyi obuyinza twabuzza mu bantu twabaza kwegamba gye kooti y'abantu eyo gyowulira singa babonerera ne bagamba nti twakola ensobi ne bakomawo mu kibiina ne beetowaza era obuyinza buli mu bantu obuyinza buli mu bantu tetuwuliza bigambo by'abantu wabula tugoberera bikolwa byabwe tubalabira ku bikolwa byabwe kubanga bangi abadde bakolagana ne nakyemalira ne bavaayo ne balaga nti kakati mu butuufu amaanyi gali mu bantu kibaza eri bantu mu kino kyonna ekiriwo ebyatuuse mu FDC n'ebyatuuka mu Democratic Party tebina ngeri gye bikosaamu like the United Forces of Change nga bwe mutera okuziyita tekibanafuya mmwe mu kaweefube wammwe oyo era olowooza mulina kubanga musala amagezi kyokulaba nga at least kibeerako ne minimal effect ekituufu kiri nti kituze emabega kitunafuya omukummwe bwakola tulaba nga tubeegomba nga tubenyumirizamu waliyo mwami gundi ono kati abo abakulembeze abamu ze nakula mbalaba nga mbawa ekitiibwa nakula ndaba Nobert Mao ng'ayogera n'ennyingi nezikunkumuka nakula ndaba Bunanda Amafabi nakula ndaba Poa nga mba respectinga so bwe wabaawo ebintu ebifaanana bwe bityo binyaniza bimalamu amaanyi ate naffe kitukalubiriza omulimu gwaffe kuba naffe tufaanana nga abalimba abantu mu ngeri emu oba endala oli agamba olaba oli amala nako kati gwe kuba kafaananyi singa nze Kyagulanyi engeri abantu gye banneesiga singa nkeera ne mbalyamu olukwe kijja ku affectinga n'abalala bonna bonna bagamba olaba oyo atuliddemu olukwe so kitukola bubi ngaffe kimalamu bannayuganda amaanyi naye era kyongera okukakasa kye tugamba abantu nti bannayuganda muli ku lwammwe n'abantu b'eruwero n'abagambe temutunuulira bano ba MOP bammwe temutunuulira bano ba meya bammwe yes mwabalonda naye omulimu gwabwe gwogera bituufu nga babyogera ku zi radio ku zi TV mu zi councils ne ku parliament naye tebagenda kulembera kwenunula kuba n'abasinga ku bo babeera comfortable naddala nga mubalonze ne mubateeka mu bifo ebyo so mwe mujja okwekulembera in fact abamu mwe mujja obbakulembera b'omulimu gwabwe kwogerera eno revolution of course mulimu abajja obbakulembera naye bw'aba tabakulembedde temwewuunya bano mulonze boogezi bammwe bakola omulimu gw'amaanyi era saagala tubanyoome tetunyooma ababaka baffe ba parliament bakola omulimu gw'amaanyi ate abantu b'eruweero bombe bazaako ensuso kuba bayeera buli kasasiro wa Museveni so ababaka baliyo mu parliament batwala oziri abantu b'eruweero naye okwenkyukakyuka eyanamadala abantu ba bulijjo nga bwe nteekateeka okusoma ezimu ku ndowooza za bannaffe bwe tutambudde nabo abatulaba NUP saawa zino mu abakulembera mu opposition mulina efforts zonna ze mutaddewo okwogeraageranya naddala mu kibiina kino ekya FDC okulaba nti tekikulambulinga kyonna omulundi gumu because it's your responsibility ng'abanuupu era abakulembera okulaba nga ennyumba yammwe nayo ebeera in order. Njagala omanye tuke nga ekibiina kya DP bwe bayinza okukisaanyawo oba bayinza okukigula naye ebigendererwa byabo bamemba ba DP tebisobola kukoma. Ekibiina kya FDC kiyinza okuba kirina obuzibu naye ebigendererwa ebyabo abatandika FDC naddala abo abakyali ku mulama tebigenda koma. So bonga abantu tuengejinga nabo tukwatagana nabo era tusaba mumanyi abamu batuwuliriza bwekuba kwe kusema kwabwe tuwuliziganye tukolaganye tetulina kubeera mu kibiina kyekimu siri mu basaba nti beegate ku NUP. Of course abaagala bali welcome naye si ensonga enkulu nti abaayi meegate ku NUP naye tufune engeri zonna zonna zetukolagana tulabe nga buli omu kyakola kiyambako munne ekyakola okulaba nga tunafuya gavumenti ya Museveni okutuuka okulaba nga tugivuunika gwe mulama gwaffe omukulu.
Ani amanyi oba gye bujja nga Uganda eri free tuyinza okwesanga nga tuli mu kibiina kyekimu naye kati ssaawa zino buli omu gyali oba oli mu kibiina ki kobere wa UPC kobere wa DP kobere wa FDC kobere wa NRM tusaba buli muntu yenna tukwatagane naye tukole ekituufu kye tulina okukola. Okay, ngenda kusoma ezimu ku ndowooza z'abannaffe ze batuweereza wano kandabe namba twagitaddekaawo eyabaddewo ku screen kansooke ne Ibrahim Ehoima Bobi nzikiriziganya nawe ku kyawobuta kugenda wa Museveni kubanga sente enkozesa yazo kati teyamba muwi wa musolo. Okay, ebisigadde wali obadde obiwandiise sebulala ali mevule webale kuweereza singa Mr. Kyagulanyi yali akyali mu parliament yandironza atya kuteeka ekisembyeyo tokiwandiise bulungi. Okay, Sembatya webale. Thanks very much, sir, for conducting that show. Say hi to the president-elect. It's a great move to awaken Ugandans. I'm Sembatya George. Kale Sembatya George, bwatyo bwagambye. Onagambye nti we will never get the right system for our society unless we together decide to really participate in the change we need. Erinya tulitaddeko muganda wange kandabono omulala onagamba nti NTV ebigambo tebita mwebale kutuweeza nze DJ Jonah Pro wano Nabingo nsooka okukulisaayo mukulembeze eggwanga mu kutalaga ebitundu bya Uganda nsaba okubuuza Mr. President difaabe Wakiso ne Masaka ategese ddi okujja okutwebuuzaako kale oyo bwabuuziza. Onagamba nti His Excellency Bobi Wine, thanks for the show here following from Rakai, Jefferson Joshua Clinic Rakai. Kansumeyo abalala nga baabo mwami Ali nkulamusiza ne mwami Kyagulanyi tuli ku YouTube amasanyalaze bagaggyeko nze Semakula Ali Munyonyo Buziga ze ndowooza tusobola okweyimirizaawo ng'eggwanga nga tetwewoze mu bazungu kuba omusolo gwe tusolooza wano mungi nnyo lwakuba abaganyulwamu bantu sekinnoomu abali mu buyinza. Okay, onagambye nti thanks for the program Mr. Gundi Juma Mia Bola Butaleja nakomaawo messages nyingi ddala naye kanfuneyo abalala nga babiri basatu nnyo n'oluvannyuma ndowooza tujja kubanga tukoma awo. Good morning over there. Kindly ask Mr. Principal the better strategy he has for 2026 because we did follow the other ones he gave us but we didn't get the victory, hoping that it's not another Besigye Odinga non-victory movement. This is James Robert Kiwi. Muwandike bulungi messages zino tusobole okubanga zibeera clear tusobole okubanga tuzifuna. Okay, Ali, thanks for the program. I'm Joel Ethan from Chidera Buyende. Mr. President, we are waiting for you cause in campaigns we missed you. Onagambye onagamba nti nze Nyanzi Road Sadat ne Haman tutumira omukulembeze w'eggwanga mutuzimbire ku bisaayi by'omupiira bannange ndowooza wano bali ku byamizannyo wano kyagamba Pato Escobar, change has a cost. If we want to bring change in Uganda, we must be ready and willing to pay the price. Luckily, we all know the price for change, death. The fear of death stops us from giving it all in this fight. If you take the fear out of the equation, what's left is change. Uganda Zukuka, I will keep reminding you this, PAKA, Ngamuzemu Amagezi, Escobar. Escobar, Rulimi Tokosezaru, Rubibi. Okay, thanks for the show. Naye President LUWERO yabadde mukambwe nnyo Kaddu Ibrahim wakambwe wadde LUWERO eyo Kaddu wagamba yakulebe ng'oli mukambwe. Okay, hey, good morning Mr. Ali and Mr. President Robert Kyagulanyi. I'm Elias, the political analyst from Ibanda working in Kazo. To me, I don't support MK to be our next president because I don't see any capabilities in him. Era agamba to me message yemu ambasabo banga wandika message eno tokozesa nnyo short form oluusi bibeera bizibuzibu okusoma ndowooza kansembyeyo n'oluvannyuma tweyongereyo naye nga message zammwe zonna nzirabye abantu abasobodde okubanga bazisindise. Okay, kansembyeyo eno ono Amiri okuva e Bugiri. Morning Mr. President, why not come in Bugiri and Iguana? Amir from Bugiri. Okay, nja kubanga message nzikomyawo ezimu kwezo esobodde okubanga zijja naye mwebale kuba mwenaba abatulaba okuviira ddala ku Facebook ne YouTube nkakasa nti messages zizire mu bungi ddala kiraga nti mugoberera.
kakati tukyali ku nsonga ez'okwegatta mu ludda oluvuganya gavumenti. Omanyi ebiseera ebisinga abamu balinda paka kalulu nga katuuse 2026 naye efforts ki eziriwo essaawa zino okulaba nti nomukwatagana nga opposition okulaba nga mutambuza omulamwa gumu bw'wadde mu kutambula okusingira ddala yes nalabyeyo abamu ku babaka nga si ba NUP naye bw'olaba kowa leadership kuba twandisuubidde nti twandirabye leadership eya FDC fine oyinza okuba wamu benefit of a doubt bakyayinamu obuzibuzibu DP waliwo era nabo obuzibuzibu naye tennabulirayo efforts ezo weezira essaawa zino tukyagenda maaso tetulekerangaawo kusaba naffe kukolaganira awamu tetulekerangaawo era tetugenda kulekeraawo kubanga tumanyi nti okwegatta gemaanyi tumanyi nti enkyukakyuka tugirina gifuna ffenna era tujja gifuna ffenna so tetulekerangaawo tukyakwatagana ne bannaffe tuyinza okuba tetukwatagana institutionally nga bibiina naye baganda baffe bangi aba FDC bwe tukwatagana baganda baffe bangi aba DP lutamaguzi byejira mu DP naye kuba alaba nti omulamwa gwe tuliko gwe gutugatta ffenna tukolagana bulungi nnyo naye n'essanyu n'abalala bangi nnyo so tuli wamu ne baganda baffe bangi nnyo bwe tukolagana era tukyagenda mu maaso n'okusaba okolagana kubanga tukyagala mpozi waliwo ebibuuzo bye babuuzizza bonobonikiriza tuddemu muganda waffe omu agambye nti tusobola okweyimirizaawo ng'eggwanga ate nga kituufu eno Africa yeyimirizaawo amawanga g'e Bulaaya ne tugeza ne tusala trade nti kati tukwatagana n'amawanga g'e Bulaaya gazikirira nga tetunaaba kuzikirira tulina buli kye twetaaga naye tetukikozesa ennyanja eyo yandibadde ejjo n'abantu naye ka tutunda ntunde kwegamba buli kimu tutunda kitunde so nze ndowooza nti singa tukyuka ne tutatunuulira ku maintaininga family emu mu buyinza wabula buli kasente ke tulina naddala ze tujja mu musolo obadde okimanyi nti mu Uganda tufiirwa triliyoni 10 ezibbibwa okusinziira ku bigambo bya Uganda Revenue Authority now miliyoni 10 zezikola biliyoni 10 zezikola triliyoni kati zino triliyoni 10 kitegeeza biliyoni omutwalo gumu zezibbibwa ze miliyoni emitwalo 10 zezibbibwa zibbibwani bantu ba Museveni ezo zokka sente zandikyusiza bingi nnyo wano naye ate ne zebatusoloozaamu mu musolo nazo tebazitwala mu bintu birina kujuna ggwanga tunuulira sente ze Museveni zatwalanga classified ze sente zatwala nagamba zino za kyama temulina kumanya bwe tuzispendinga njagala okukolagako just Museveni sente meka yenga omuntu za spendinga ku sente z'omusolo yenga Museveni omuntu omu Museveni ng'omuntu omu mwami Muvule njagala omanyi nti ayina emmotoka 140 mu ofiisi ze emmotoka zalina singa ambulance eziri mu Uganda monna zo ziyamba Museveni okay ayina aba private secretary 40 Museveni ayina abakozi abakola mu State House 996 ndowooza abana baali balwadde bwe babalira bandibadde 100 onfuna bulungi ayina abasalaasala ebimuli bye 8 osegedde ayina aba waitress bana abasavinga emmere 59 ayina abadereva 129 ayina abaruumu attendant 14 ayina abakirina 50 n'ebirala bwe bityo Museveni aspendinga biliyoni 2 si buli mwaka si buli mwezi si buli wiiki wabula buli lunaku kati ovudde ku Museveni bino ebisaati bye byayambala bino ebitanyuma tubisasulira buli lunaku bukadde na bukadde kati va ku ekyo dda ku banne bano baaniita amongo sente ze baspendinga just okwejalabyamu obwejalabye ziri mu biliyoni buli dakika 2 buli ayagala n'ayitawo ne convoy ffe tusaamu amafuta tugulira emipiira President alina right kubeera mu good life ng'omukulembeze w'eggwanga si extravagant life abaffe omukulembeze okulembera ggwanga ki president owa Uganda ayonona sente okusinga akulembera Germany
okitegera kyengamba ensi njavu nnyo naye okwejjalabya okuli wano ku bwavu bwe Museveni kumpi buli nnaku sente zakozesa ne bw'aba yasiibye waka nga mulwadde ezo sente ezifuluma ziba zisobola okuzimba ka health center akatone waffe ekanoni n'ebirala bifaanana bwe bityo so kyongezaako okwogerako nti nzikanya ne muganda waffe yagambye sente singa tuzikozesa singa tuzaloketinga bye zirina okukola zandituyambye tetwetaaga abo bonna ye Museveni buli bw'ayagala okuwa ekirabo amuyita n'amuteeka ku musaala abasawo tebasasulwa naye asobola okusasula ba presidential advisor abatamu advisinga namu advisinga tetwetaaga ba RDCs naye ba RDCs omusaala gwe batwala gwokka gusobola okwongeza ensasula y'abasomesa n'ebirala bifaanana bwe bityo so if we get our priorities right ne tuba nga sente z'eggwanga zitusolezebwamu omusolo zikola ebyo ebiyamba eggwanga twandibadde tetuyagga nga bwe tuli kati. Okay, nga tunagenda maaso n'ekibuuzo ekirala kyagala okurisipondingako. Boogedde ku ky'ebisaawe by'omupiira I agree era bwe nabadde fotofoto nakibagambye nti yo nga tuwalize mu city yandibadde yina ebintu ng'ebyo ng'erina zi stadiums netugamba Uganda egenda kusamba na Rwanda ng'omupiira tetugutwala Rwanda nga tugutwaleeta wano ne tugutwala mu tuwalize mu city fotofoto twasuubizibwa Akibwa National Stadium mbogirabako eswaza n'okuswaza ate nga bannayuganda ebiseera bye tusinze okwatikirira mu nsi yonna gibadde mizanyo naye ebisaawe byonna bagenze amataka bageegabira babizimbamu zimoolo zaabwe babizimbamu ziwoteri zaabwe ne bitayamba bantu kwegamba ebyemizanyo ne bitubisuulira ddala ne bifaanana bwe bityo so nzikanya naye nti twandibadde ne stadiums ezifaanana bwe zityo talent nebeera promoted n'ebirala ebisingaawo. Okay, ebimu ng'ogyeko ensonga endala ebimu ku bikumidde nnyo ekibiina kya NRM mu buyinza kwe kubeera ne grassroots ze bazimba mu bitundu ebyenjawulo. Nedda olimbye ekikuumidde NRM buyinza mundu na sente ez'okugulirira abo ababawakanya tewali kirala tewali grassroots tebakulimba muganda wange kati ffe kyogamba abawagizi bolaba bwetukamba nti bava ku tree branches si ku grassroots so nsaagala tulimbe bantu ekikuumidde NRM mu buyinza yenguzi n'obutemu nti atabawagira baagala mugulirira bagana omugulirira bamussa mu kkomera oba ne bamutemula. Okay, kati nga NUP atemsize mu kusisikoza okwongera okuggumiza ekibiina butapowa kwogera mazima netugaddamu n'enkya n'ebiri netugaddamu amazima ge tugamba abantu ge gabagula amaaso golaba ge gabaleeta obusiisi n'obusiisi bw'abantu. Okay, then ekirala ekiyinza okuba nga kuba ndaba eddakiika zigenda zidduka mpola tubuze eddakiika ndowooza nga 10 tusobole okuba nga tufundikira programu yaffe eno. Where is NUP without Bobi Wine? NUP nga Bobi Wine ali ku bbali. Wandisoose n'obuuza people power. Sookera people power? Sooka obuuze na people power kubanga people power maanyi g'abantu. People power si Kyagulanyi. Kuba ebiseera ebisinga oluusi otunula n'olaba ebimu ebibiina nga for lack of a better word nga biridingira nnyo ku muntu. Kituufu ate era kyannaku nti naye era obukulembeze bwonna ebiseera ebisinga buba n'omukulembeze oba oli abeera charismatic yabaleetera abantu okukkiriza mu kibiina ekyo. Mu ntandika ojjukira nti nasooka kwesimbawo nga bwannamunyigina era abampagira ng'omuntu balinanga hashtag kyebakozesa Kyagulanyi effect, the Kyagulanyi effect nga onkyali MP. Abawagizi bange ng'omuntu bakyagalanga naye nze kyanumanga kubanga kyali kikendeezeddwa nga kiteekeddwa ku Kyagulanyi.
olw'okwagala kwa Katonda twakwatibwako kyenjagala okulowooza nti yali Mwoyo Mutukuvu ne tusinkana ne bannange era ne tumaliriza nga tukoze ekisinde kye bayita people power kati ekyakyagulanyi effect ne kivaawo ne kifuuka people power nga kulembera ekisinde kya people power awo ne tubeera bangi nnyo era walaba bwe bankwata mu Arua abantu basitukanga bo nga siriiwo so abantu bakyaliwo era bajja kubeerawo lubeerera kuba batugudde amaaso gaabwe ekyo tekyasobola kudda mabega. NUP eriwa awatali Kyagulanyi nze wamu ne benkola nabo tukola nnyo naddala nze ng'omuntu kigendererwa kyange okulaba nga tutumbula abakulembeze ab'enjawulo abatali nzeka ng'omuntu yes mwali mumanyi nga Bobi Wine nga ni mukubi wa miziki ng'amanyikidde ensi yonna ne Lubongo yamwali temumumanyi Senyonyi mwali temumanyi obanga mumumanyi nga musomi w'amawulire Katana mwali temumanyi Nubian mwali temumanyi nga mukulembeze Nyanzi yes yaliyo mu politics naye mwali temunaba mu embracing n'abalala abangi nnyo so kinkakatako okusitula abakulembeze okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo Alex Waiso Nfumbiro mwali temumumanyi n'abalala bwe batyo ate nga baliwo kinkakatako nze okusitula abakulembeze ab'enjawulo abawala n'abalenzi abato n'abakulu ab'amadiini ag'enjawulo ab'amawanga ag'enjawulo tubeere bangi nnyo neesunze olunaku lwendidda wali nefunye emikono ne mbagamba bannange kati njagala genda kuwummula nga nkyalinamu ku maanyi neetuulire e Busaabala ntuule ku lyato lyange nga sambadde na saati tulinde waggulu nebaze Katonda nti Mukama weebale abakulembeze bangi baabo bazze Uganda esobola okugenda mu maaso kuba twagala okugyawo kino ekintu nti ono yekka yalina vision tulowooza nti abakulembeze bangi nnyo tulina just by identifying ne tuba empoweringa so nyina ekirooto ti NUP eribeerawo nga siriiwo nga ndi mulamu naye nga sinze ngikulembera njagala nnyo nange okujja nga bampita nga mu ghetto kati mu ghetto abaana bampita fada so abalala bampita grandfather mu ghetto omanyi ffe tulinayo ebitiibwa ebyo bwe bakuyita jjajja obeera jjajja kati mu ghetto bampita jjajja njagala one time zije nange nga nyina obuvivivi bwange bakubye olukanzu lwange naye nga nzize kwatendinga delegates conference ya NUP nga siyinze president naye nga waliwo abakulembeze nga batambulira ku mulamwa gwennyini gwe twatandikirako nga bali ku ebyo bennyini bye twakkiririzangamu nga bye bigenda mu maaso nina essuubi eryo nsaba Mukama anzikirize ndabe ku lunaku olwo. Omanyi buli kintu kibeerako entandikwa mukitandiseeko kuba tekijja kujja nti nojja keera enkya Kyagulanyi ogambye nti kakati mbitadde naye nga temuzimbye tekiri mu pipeline waliwo efforts ez'okulaba nga ekibiina kino kyetengerera beyond Kyagulanyi Bobi Wine bwe twali mu delegates conference nze nasinga okisimbako essiira nga abakulembeze bangi bagamba tulina gwe Kyagulanyi kati lwaki tukusaako ebisanja twagala tubeere naawe ne mbagamba bannange njagala okubakulembera Katonda kyayinza okumpanga ekirabo kwe kubakulembera ne tuvuunika dictator Museveni naye ate njagala nnyo okubeera n'olunaku nga ndutayalinze nga waliwo omulala akulembera we nali mu nsi y'e Somaliland bo baali balwanyisa na mmundu naye baabeeranga n'okukyusa obukulembeze njagala nnyo tubeere n'okukyusa obukulembeze naye obukulembeze obwo tusobola obukyusa nga tukuliyetinze abakulembeze abalasaga akubeeranga Museveni nga omukulembeze yena abaasituka twakuba ku mutwe amama Mbabazi n'asituka ku mutwe baabo Gilbert Bukenya ne basituka ku mutwe Sipesio Rebecca Kadaga n'asituka ku mutwe Bamayombo ne basituka mwabala byabatuukako njagala nnyo okulaba ekibiina kyenakulembera
nga kitandika okujja mu bantu okulaba nga kigenda mu maaso nga nange na retiringa bajjenga nga bannebuuzaako wane wange Magere nga ndi muzeeyi wakazi nga ndi mukulembeze naye ate nga nnebuuzibwako ekyo nkyesonga nnyo. Kyagulanyi oli convinced n'emyaka gino gye mumaze nga mukulembera oludda oluvuganya gavumenti oba kale nga NUP mu gino emyaka okuviira ddala mu 2021 are you convinced nti mutuukiriza ekyo abantu mandate gye baabawa obuwagizi ababaka bo obuwagizi bwe baabawa n'ebirala oli mumativu nti kyekyo kye mwaliko era kye mukyaliko n'abantu bo nga tetunulidde gwe weka Kyagulanyi wabula n'abantu b'okulembera ababaka ba paalamenti n'abalala? Amazima gali nti tetunnatuukiriza kye twapulaninga kutuukiriza kuba twandibadde tetukyali mu lutabaalo luno. Ekigendererwa kyaffe kutuuka ntebe mu ntebe, ekigendererwa kyaffe kujjako nakyemalira, tetunnaba kituukiriza. Naye twebaza Katonda nti wadde tetuli we twayagala okubeera we twali si we tuli. Gibadde emyaka 2 n'ekitundu bukyanga bannayuganda batuwa bwesige, tetwasobola buyinza obwo bukwata, tukyalwana era nga nabo tubasaba abatuyambeko okulanga tutuukiriza ekigendererwa kyaffe. Naye kitwebaza Katonda nti atukumye ku mulama, tukyali ku mulama gwe twatandikirako. Waliwo bannaffe abaava ku mulama ogwo ge mazima, naye ffe nga bakulembeze naddala nze bwe mba njogera nga nze omuntu tukyali ku mulama ogwo era tukyagutambulirako era tujja gugusa inshallah. Inshallah. Okay, kakati ninawo eddakiika ndowooza nga 3 nnyo okumaliriza, naye nina ebintu nga 2 ebisembayo. Ekisookera ddala kye kiddako ku tuwa yammwe eno gye muliko? Tudda Bunyoro bwe tuvaayo tujja genda mu Arua, then nja kuba n'entambula kuba nyina okusinkana abannayuganda abawangalire Canada mbawe update kuba nabo balwanyi bannaffe. Ninayo n'enkiiko ez'enjawulo bweru bw'eggwanga ate tukomewo era ntandikirewo n'abankomi. On a lighter note, do you miss music? Okugera ku stage n'okubira abantu omuziki kuba kati Kyagulanyi gwe tulina wa byabufuzi Bobi Wine alinga yayita wadde oluusi tulaba ate Bobi Wine nga bulukidde mu Kyagulanyi. Kituufu missinga nnyo stage, munange ndi muyimbi. Emirimu gye nkola kati teginyumira, gikola kubanga kinkakatako ne sijagala, saagala kubeera nga ndi mu mbeera nga naye anytime osuubira essasi. Walabye nziramu nenkyogerako, walabye okutiisibwa kwendiko, walabye kulayije nga gyagamba mwe kati ab'NUP tetusobola kugarantinga nti tujja bawa security. Walabye abasajja abantambulirako nga tebali mu uniform ya police oba magye naye nga balina emmundu. Wamulabye eyabadde nga ali ku motoka yange nga ajjayo emmundu bamaze mutunuzaamu kamera neyeebuzaabuza. So olaba obulabe bwentambuliramu, naye nkola kyenyina okukola kubanga Katonda yantuma nkole kino kyenyina okukola. Missinga music. Neera buli wenfuna chance ngenda juzi twali ku show ya Navio bambi nga yandyagadde nnyo blessing stage ye naye ne bamwetooloola ne bamuintimidate nga abajjeyo emundu. Bobi Wine ageza n'akwata ku microphone nekimuluma. Nali ku concert ya 6 mutabani wange yayita mu ngalo zange naye ne bakuba tear gas kubanga Bobi Wine aze era abantu bateekawo embeera nesobola okuyingira mu concert ya mutabani wange. So missing a stage naye era mmanyi nti Museveni afiirawo okulaba nga si performinga kubanga batya music. Bakimanyi nti kuviira ddala mu byafaayo music kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo era wenkwatira akazindalo bwe nti kuyimba Museveni aba agenda mu. Okay, webale nnyo mukulu Kyagulanyi olwakaddeko akadde bangambye kaweddeyo ekiyinza kuba akadde tetukyakalina. Ntumireko mu seconds nga 3. Kantumireko bakulembeze bannange bonna, ntumira ab'omu diaspora, ntumira abantu bonna gye twayise Embalala, Poto, Kasiise, Kabale, Mayuge, Busia, Lira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abaana b'Embale mwebale nnyo. Ntumira ku bakulembeze bannange naddala abo bwe mutalaba mu kamera etukulembera nabo ku secretariat tebabeera mu kamera. Njaga otumira ku ba security team yange bafoot soldier baffe naddala abo abali disciplined. Mwebale nnyo kuuma mpisa, mwebale nnyo butatuswaza, mwebale tuweesa kitiibwa. Temuggwamu maanyi Museveni tujja mujjako ekyo nkibasuubiza. Mujja kulaba ku lunaku olw'okweyagala in our lifetime. Museveni alina okuvaako nga tukyali balamu tulabe ku lunaku olwo. Mukama bankume. Okay.
Kyagulanyi Sentam Robert Bobi Wine ebigambo bwe bityo bibadde abadde ku NTV Uganda kwe bamukyaziza olunaku olwaleero mu pulogulaamu emanyiddwa nga ebigambo tebitta okulaba nga ayogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga Uganda naddala okusingira ddala ku ntambula ye n'ebyo ebyogerwa okuva mu nsonga ez'enjawulo. Ebigambo bino byonna abittanyiza era abyogeddeko. Mubaddemu ebyokuba nti atambula nga takuba poliisi, tebakuba masasi, tebakuba teargaasi, tewali muggo guvuga, tebagaanibwa kutambula kola procession nakuŋŋaana nga bwe kibadde wali emabega nti omuntu adde avaayo munnayafuzi yenna okusisinkana abantu zibadde miggo na teargaasi. Agambye kino kisobodde okubaawo si kwagala kwa Museveni, si kwagala kwa muntu yenna, wabula olw'amaanyi g'abantu. Nti Mwai Museveni yatta abantu mu mwaka gwa 2019 yatta abantu 18 olwaliyo okwekasanga ku Bobi Wine eruuka abantu abasoba 10 battibwa. Nti obujulizi obwo Kyagulanyi Robert Bobi Wine bwe yakwata n'abutwala mu kkooti y'ensi yonna era kkooti y'ensi yonna nekkiriza omusango guno nti gulimu eggumba era nti gye guli. Neeragira nti egenda kutandika okunoonyeza ku Mwai Museveni ne Mutabaniwe n'abalala Kyagulanyi be yawaabira babitebye. Kyagulanyi n'asalawo nti katambule eggwanga alyetooloole. Mwai Museveni ageza akola ensobi addemu akola byabadde akola ng'agaana bannabyabufuzi okutuuka mu bantu. Jjukira olwasema tulaba chairman Nyanzi yali kyenjojo ne bamukuba yenna n'amenyeko omugulu era abaze ebbanga ng'ali ku miggo ne Mukama yataasiza nti yazzeewo. Ko Kyagulanyi nja kukozesa obukodyo bwonna okulaba nga Mwai Museveni anafuwa n'abukozesa era kati Mwai Museveni ali disabled. Tasobola kukola kintu kyonna nga byabadde akola ng'akuba abantu amasasi, ng'akuba abantu emiggo, ng'akuba abantu teargaasi, kati tasobola kubanga Kyagulanyi agambye nti kkooti y'ensi yonna emuli wano mu Bulago. Kyagazaako okukola kyonna eky'obusirumbu akuba teargaasi akuba abantu obujulizi pu nga Kyagulanyi atwala mu kkooti y'ensi yonna nga buyinjiwala nga byanguwa. Kkooti y'ensi yonna okusalira Mwai Museveni omusango nti oyo akwatibwe olw'okutobola eddembe ly'obuntu. Oba Mwai Museveni nti ne bw'atakuba bantu Kyagulanyi kyaliko kyakuggyako Museveni. Abantu Kyagulanyi agamba ekyaginge beekyawe, beetamwe, beekyange, beekalakaase. Agambye nti bwe banneekalakaasa abantu ne bajja mu Kampala ne basalako Parliament, abalala ne basalako State House nga tebalina wadde emmundu nga bakutte ebipande byabwe mu ddembe. Mwai Museveni gavumenti ejja ggwa mubagirawo, ejja ggwa within no time. Mwai Museveni ajja kudduka emisinde. Mwai Museveni batagala kino kibeerewo mule mu mirembe. Agaye bannaye empumudde mutwale eggwanga mu maaso nti bw'atakikola agannyabo mwe entebe mwakenadde. Bigambo bya Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine era agamba nti bannayuganda obuvunaanyizibwa buli eri nange buli mu ngalo zaffe. Ffe tulina okwetafako Mwai Museveni, tewali mulala. Tulina okumanya ekituluma ne tutandika. Tewalaba banno nga batandise beegatteko. Munaagenda okutuuka entebe mu State House ng'abantu bangi nga Museveni talina kyakubakolera ng'era alina kutondeka nyuma n'afuluma eggwanga. Ne Parliament abalala magiwambe ebeere muli nga tewala okuyingira wadde okufuluma ng'abantu bangi baagala kweddiza buyinza bwabwe. Mwai Museveni tasobola kubeera mu Uganda era abula bubuzi. N'olwekyo Kyagulanyi obuyinza buli mu ggwe kubanga bangi gye bikoleddwa ne beekalakaasa bannakyemalira gavumenti zaabwe ne zigwa ne badduka. Ne Mwai Museveni naye kyangu nnyo bannayuganda okwebwa ku nguudo ne beekalakaasa mu mirembe nga si byafujjo. Gavumenti ya Mwai Museveni n'egwa n'aba nga tulabyeko nnyo n'atandika kusomwako mu byafaayo n'okwogerako nti yaliwo mu Uganda eyo. Kyagulanyi ali mukakafu nti Mwai Museveni asobola okuvaako nga Uganda beekalakasiza kubanga birabiddwako mawanga amanene mangi ng'abantu beekalakaasa bannakyemalira gavumenti zaabwe zigwa. N'olwekyo ne Uganda nayo si kyanjawulo, nayo basobola okukalakasa bannayuganda. Mwai Museveni atakukola tondeka nnyuma. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako mwebale okutugobereranga. Omukama Katonda nsaba bankuumire. Tujja kuba tuddamu tuwaayo ebigambo. Mweraba.